naye ate Museveni era ayagala kukyusa wadde amateeka gaffe wadde constitution yaffe egamba nti kimenya amateeka parliament ogezaako okuyisa etteeka eri overturninga oba erikyusa ekiragiro kya kooti ensukkulumu naye agezaako kikola ekyobumenyi bw'amateeka. That is the reason why he has given every MP 100 million. Basebo ne banyabo kino kyandibadde kyabanyiiziza dda. Mandibadde mwatandise dda n'obba kuba ebibuuzo abo ababaka bammwe. Buli mubaka bamuwadde million 10. Now, when Museveni was bringing his system, which I disagree with, jaite ya PDM nti buli parish bajiwe million 10. Abafe mweno parish okaje tulimu muloza mulimu abantu emitwale meka. Naye abo okubajja mu baavu bagamba babwe sente za PDM nga beewola neewole ziriko ne interest ya 6%. Tens of thousands of people are borrowing, are given 100 million. They are only borrowing, they have to pay it back with the 6% interest. Naye ate ababaka ba parliament bo bawa million 10 si za kuzaayo, si za kwewola, si za kusayiningira, za mankwetu. Naye nga kyekizibu baweesezza kunyigiriza abantu baabwe. Basose ne beegaana, ne tayibwa ne yeegaana, but thanks to age. Emandwa y'abaanika n'erinnya Museveni ku mutwe baba n'avaayo n'agamba sente nazibawadde, because he doesn't see anything wrong with that. Now we're waiting to see what Taiwa says, because all of them said it's wrong. They even threatened to sue Right Honorable Joel Senyonyi. So that is where we are, ladies and gentlemen. These are not only words. Attach sentiments to these words. Attach meaning to these words. 100 million every member of parliament. Now there are 529 members of parliament. Could be some 100 million. That is roughly, that is 52.9 billion. Almost 53 billion shillings. How much change can that money bring in the health sector, in the education sector, in infrastructure, and others? Let's try to break it down. 1 billion 5 musatu. Museveni yazikutte naziwa bamemba ba parliament bammwe bonna. Oba munfuna bulungi. Yakutte 1 billion 5 naziwa ababaka ba parliament basobole omuyamba okuumira bannayuganda mu makomera. Kubanga Museveni weapon gyasigaza yokka okutulwanyisa ye kooti y'amagye, nti bajja ne bagamba kana kofira kenyambadde kyambalo ky'amagye ne bakutwala mu kooti y'amagye. Ekooti y'amagye chief justice waayo ye Yoweri Museveni. Ensonga lwaki kooti ensukkulumu yasazaamu okuwozeseza abantu abatali basirikale mu kooti y'amagye? Kubanga si kya bwenkanya, tebasobola kufuna fair trial oba kuwozesebwa kwa mazima na bwenkanya. Lwaki? Kuba omuntu yennyini abasibye gwe muvuganya naye ate gwe ba apiringira gye bajulira ye Mwami Museveni. So ayagala mmwe ababaka ba parliament mudde mu mukwasa obuyinza okuumira bamachete mu kkomera. Kyandibadde tekyewunyisa ng'era tekinyiza nnyo singa kiri ku babaka ba NRM bokka, kubanga basinga mu kubbo obwongo bwagwadde ne buva mu bwongo mu mutwe ne budda mu lubuto. Naye kino yakikoze ku babaka bonna n'aba opposition. Era njagala mumpulirize bulungi. Ntandise neebaza Honorable Mwanga Kivumbi kubanga ye n'obukulembeze obwabaddewo nga siriwo ne Honorable Senyonyi taliwo, bavuddeyo n'okusalawo ne bawandiika ekiwandiiko nti ababaka abo abeetantala abeesamba obuli bw'enguzi buno basse omukono ku kiwandiiko ekyo. Tubebaza abaffe bonna sebo basayinize, si bonna. Tetunnaba kutuukawo kati nkyajja. People power, our power.
Tetwakomyawo basebo ne bannyabo. Kuba n'okusayininga obusayininzi tekimala. Bwabaawo obubbi oba obunyazi obwabaddewo okwegaana obwegaanyi tekimala. Okwegaana ye sitepu esooka, sitepu ey'okubiri kukakasa nti tewabbye otya. Kye tulina wano ffe bwe busobozi bwaffe okuvaayo ne tuvumirira ekikyamu. First of all ne tugaana okukola ekikyamu ate ne tukivumirira. Buli mubaka kati bano njogera n'aba National Unity Platform tukusuubira buli mumaka okusitula eddoboozi lyo ery'omwanguka okuvumirira obubbi buno. Anaasigala mu kasirise tujja kumanya walidde era tujja kuyisanga eyalidde. We expect every member of parliament to come out firmly in no unequivocal voice and condemn this theft. Waliwo betumanyi already bwettakyamalirako budde. Naye guno gwe gugenda okuba omukisa okumanya n'abalala. Sente zino baganda bange sobola kola ki? $5.3 billion. According to government records, Kiruddu, apparently, Kiruddu, but spending $34 billion okuzimba eddwaliro eri Kiruddu. Eddwaliro abasinga kumwe wano lye mutunulira nga referral. Naye ate n'ezo baali bazongeddemu nnyo nga bw'olaba oluguudo lwa Northern Bypass Express bwe lubeera nti lwe luguudo olusinga ebbeeyi mu nsi yonna. Va ku zino ez'e France n'ez'e China eziyita wansi w'ennyanja luno baagamba lwe lusinga ebbeeyi. Kuba mu gavumenti ya Museveni, gavumenti ne bwe bayigulanga tteemu eyinza okugamba ejuguze miliyoni 2. So kusinziira ku mbalirira ya gavumenti ya Museveni, Kiruddu yamalawo biliyoni 3.4. Naye okusinziira ku research Honorable Ssenyonyi ne banne gye baakola ne bakomparinga n'amalwaliro ge gamu okwetoola ensi yonna ne mu region wano Uganda, Kenya, Tanzania n'amalala, eddwaliro eryo nga lisobola ozimbibwa ku biliyoni 11. Kati njagala ku biliyoni 5.3 ababaka ba parliament baalidde amalwaliro ameka? Njagala buli wootuuka ku mubaka wo wa parliament mubuuze gw'omu ku baalidde eddwaliro lyaffe. Kusibira baganda bo mukomera naawe kennyini nti baagala kwata zaake bagameze engato zifaanana ez'abasirikale nga bamutwala mu kotumasho. Okumusobozesa okukola ebyo, okusobozesa Museveni okukuumira Machete Yasini ne Kalanzi ne Umaru Kato n'abalala bonna mukomera nga kozesa kkooti y'amagye. Tafaayo kikyayonoona mu Uganda. Yakutte amalwaliro ga Kiruddu ameka n'agawa ababaka ba parliament ne bagalya. Bwe tubeera twogera nga tukomparinga ku bubbi bano abantu bwe bakola, omuwendo gwa ssente gwe babba, bwe nzija ne kugamba ono omusajja yabbye oluguudo lulamba, kyaba yakoze kuba ssente zikola oluguudo bw'azibba n'aziteeka mu nsawo, ababbye oluguudo lulamba. Kati bano tebabbye malwaliro gokka, babbye obulamu. Gwe omuntu wo bw'afiira ka health center 4 oba bw'afiira mu ddwaliro nga tewali ddagala oba nga tewali musawo, abo ba MP be baba babbye obulamu bw'omuntu wo. That is where it is. Njagala muki understanding mu ngeri bwetyo yengeri yokka gye mujja okumanya ki kye muluuzinga, era bwe munaanyiiga ne mukyusamu bwe mujja okumanyira ki kye munaaba mukyusizza. Awo we tuli bassebo ne bannyabo. Betty Kamya yakyogerako, ye kennyini Betty Kamya ya IGG. Yabagamba Uganda sina temuli mu mbeera eno mbu kubanga sente zikola ebintu bino teziriwo. No! Sente we ziri. Ne sente zibbibwa abantu ab'olubatu. Abantu ab'olubatu abasobola okubba buli kimu ne bagenda kati bakwatiddwa ku mukono. Abantu abo tebawera 3.2. Ne bakozesa bano ababalya mu ngalo okukumira mu mbeera eno. Amakyaga leero mbadde nyumyako ne Honorable Ssenyonyi nampulira ekintu ekinyiiziza oba nkibagambe. Honorable Ssenyonyi anyumiriza ku lumu ku nkyala ze ne ba experts be yanyumya nabo. Yazuula nti eddwaliro gye baatute Moses Ali ettake
lya kabi nnyo lirimu ebitanda 1,500 ebitanda 1,500 eddwaliro eryo lyazimbibwa ne ligwa naye ssente ezalizimba ze ssente kati ze twakoononera erubowa nga tanava na musingi. Oba mutegera kyenjogerako? Kakati eyo yembeera twandibadde twajja kodda Museveni kuba Museveni yabikola naye ate abamulemezaako bebo basasula nga mwe mulina ababaka beyasasudde. N'olw'ensonga eyo bannaffe mwe be tukyalinako buyinza nga mwandyanguye. Njagala okusaba bannayuganda nti abo ababaka ba NRM n'abo be mumanyi wadde bakyakutte kaadi zaffe naye nga balya Museveni mu ngalo nga baava dda ku mulama gw'abantu bannange mubatandikirewo bagoba. Ate tetugenda komaawo, tulina n'abalina kaadi yaffe bangi nnyo nga bali mu parliament ku kaadi yaffe naye nga bali aganaaga. Bali nyeeno so oli omuyimbi bali nyeeno. Njagala obategeeza nti abantu balaba ate naffe tulaba. Era abantu abo bassebo ne bannyabo temubatiiririranga gye muli muveeyo mwesimbewo. Kansubire muntegeera bulungi mmwe muyina obuyinza. Yemmwe muyina obuyinza. Omusota bwe gukulumira mu kirulu ekimu eba nsobi bwe gukuluma omulundi gumu naye omusota bwe gukuluma emirundi ebiri nga gukulumira mu kitulu kimu gwoba n'obuzibu. Ku mulundi guno bassebo ne bannyabo nammwe njagala mutunulire enkaliriza. Tulina bannaffe bangi amayimiridde ku mulamwa gwaffe tubibaza. Tulina bannaffe bangi abatajjira na ku NUP naye nga bayimiridde ku mulamwa. Tubeereyo ne tulaba abalutamaguzi ne tubeegomba ne tunulira Nsanja ne tubeegomba. Olunaku olumu nali mu kuziika taata wa kyuma kya Yesu ne nsanga Honorable Mpalanyi ng'anyumye ayogera ebigambo birungi kwe twanyumyamu wano nga vuuka mutege kati ono lwaki tetutambula naye era Katonda munene awuliriza essaala zaffe. Ssebo tukwaniriza tukwenyumirizamu ne bannaffe abalala bagambe nabo tubalinze. Kankozese n'omukisa guno bategeeza mwenna abatwegasseko olwaleero tubaaniriza kyekisookera ddala. Tubaaniriza nnyo era buli kimu tukikolera mu ttaala. Okujjako abavudde mu NRM ekyo ekibiina nga kyo kimanyiddwa kyababbi newankubadde wali abantu bangi abalungi naye agabbi bwe gaba ga boosi oba olina kusirika busirisi. Naye mwe abavudde mu FDC abavudde mu DP tubadde tutambulira wamu ffenna twajagala kujjako nakyemalira. Naye ate ffe aba NUP twagala mujjako kati ate mu byaddala so tubaaniriza mu byaddala. Ono bwe tukwaniriza ne banno bozze nabo namwenna baganda baffe abatwegasseeko. Nyina amawulire amalungi gye muli n'amabi nsooke galiwa? Nsooke mabi? Museveni agenda bakyawa nnyo. Agenda balwanisa nnyo. Agenda kufuba nnyo okulaba nga abalemesa n'okuyitamu mwana bana babeesimbyewo. Age mawulire amabi mbawa amalungi. Okusookera ddala mugenda muwangula. Ekyokubiri abantu bagenda kubeera nnyo ku sayidi yammwe. Ekyokusatu tugassa amaanyi kyetulwanirira kye kimu. Naye ng'omulwanyi omu bwe yagamba nti wemba nnwanyisa omulabe nnwanyisa mukono gumu kubanga omulala guba gukuba baganda bange bagezaako okuntema enteega. Kati abatutema enteega bakendedde. Nsanyuse nnyo balaba. Nsanyuse nnyo n'okulaba omwami wa Ssaabasajja. Munnange nno mwina kubeera naffe buli obusajja tewagala beene bwasangula ne Buganda ku mapu ya Uganda. Naye ebirala nja bigamba nga tuvuddewo. I told you about the injustice that is being done in the court martial which Museveni uses. Kyagulanyi Omukiga yegwe nashemerwa okuleba kija. Museveni akozesa court martial nga tool okunyigiriza abantu baffe era asasudde n'abo bakozesa n'abo abatwekwekamu okumakinga sure ekyo akikozesa. Ne tulina
olunaku oba tulina nsaleesale Katonda gye yatuwadde ababaka bwe mulaba mwenna ababatunze abamu babatunze kuba bamanyimu abagwamu dda kati balya byabwe bagenda naye ate n'abalala bakyalowooza nti bakyasobola obbasirwaza baganda bange mbajjukiza nti tulinayo kye tuyita protest vote. In that protest vote, we are protesting against theft, against injustice, against oppression, against dictatorship, and against all Museveni evils. Tugenda mweyo protest vote. Banange chance era yine ekomyewo. Banji kubo batandise oba banatera okutandika okumwenya. Banji kubo balowooza nti bagenda kuleeta obusente bwe bajje ku Museveni batandika obbagulirira. Nabasaba dda era nnyongera obbasaba muveeyo mwesimbewo ewali enkwezenge. Ekyokubiri njagala okusaba bannayuganda bonna nti enkwezenge gye mumanyi temutawana na kumalanga budde bwammwe. Muyina obuyinza obwo bassebo ne bannyabo. Muyina obuyinza obwo. Kikulu nnyo mmwe abantu betukulembera every now and then okubeera nga mutujjukiza nti mwe muyina obuyinza. Kuba bwe mutatujjukiza nti mwe bannannyini buyinza tusobola okwerabira. Zizenga ekiraba mbeerako nange nga mbira nga bano abantu balaze nti balina obuyinza ne bano balaze nti be balina obuyinza ne bano be balaze nti balina obuyinza. Kaakati era mwagala nnyongere enzije nze mba mbagamba. Mugende maaso nga mweteekerateekera protest vote. Muzimbe ki? Kyetwakola ekawempe tusobole okikola okwetolola eggwanga lyonna. Banange tusobola okikola ekyo. Tusobola okikola era tukikole. Njagala okubasaba musapootinge abakulembeze be mulaba abayimirira ku miramwa gyammwe. Ate abo Museveni bakozesa mubalage nti mmwe bannannyini nsi. N'ebigambo ebyo bassebo ne bannyabo mba waggulu nga mba welcominga aba West twabakira munonga abakobanje ab'omu East tubaaniriza nnyo ab'omu Central tubaaniriza nnyo abakulembeze bannaffe mwenna tubenyumirizaamu tubaddeyo nga tubeegomba okola nammwe kati muli wano naffe tukolaganire wamu ffe mission esooka kujjako Museveni tetufokasinga nnyo ku bifo birala kuba ne bwobeera MP ne bwobeera Mayor ne bwobeera ani nga kyalina dictate eyo ajja kukozesa bukozesa either kwonona linnya lyo bonogaana okolagana naye ng'aba akunyigiriza ng'abalala. But I want to promise you that when you stand for what is right you will be strong. Not even dictator Museveni will weaken you. Mukirabyeko mulabye Anita Amongo bagezaako okutagetinga naye bali strong. Be strong, stand with the people, and the people will stand with you. And when the people stand with you, we shall stand with you. We shall stand together and we shall win. And after winning, we shall go ahead to build a nation that will make all of us and our children proud. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo okutubuliriza. Mwebale nnyo okujja kutwegattako. Njagala okwebaza n'abakunzi owa West, Madamu Kabagambe. Njagala okwebaza n'abakunzi owa Central, mukyala n'abatanzi. Njagala okwebaza Ssaabakunzi owa Eastern. Mwami Kaluya na mwenna bakola mobilization. Mwebale nnyo mwebale ddala bassebo ne bannyabo. Mukama abankuumire musigale nga muli bakabi ate Mukama yongere okunafunya Museveni ne babbi banne. Lazima bwe kiba kisoboka tukere ku makya batuwa amawulire amalungi insha Allah. Mwebale nnyo mwebale ddala bassebo ne bannyabo. People